ayagala okugoba kadoma gwe wazitulanga nozituwa ate nekirala mukadde tabanja obagambe nti nze ndi mukazi musawo owulira sente zonna emanju ennyumba eyo kirungi nnyo abaana bakadoma muli wano nateekako sente famire mulina kemuleseeyo kemwagala okuddanya oba tweyongereyo ensonga bino babyokeza bintu bya namwandu kite oyo simbwa mu ggwanga taliimu gukole eggulu ttaano mubeerewo nzije ku gurawundi omukyala yoyo bwabaawo okutuwabulamu osobola okutuwabula nga tetukola ki nga tetumanyi kati enkubiriza y'enkiiko ezifaanana bwe ziti nga zirimu ey'emulugunya ezatuuzibwa ezimu agambye yazirimu endala teyazirimu lwalimu bantu bakulu bokka okusinziira ku byempulidde byenawulira byemmanyi mbadde nteesa olukiiko luno kale twatuka tutuuka netufuna netusituka netujja twatutuuka wali newentambulidde okujja wano nga bwe wabidde mulamu bwensi tava agamba nti naye bwefuna wentereka ebyo nti nze mbadde muyisi namubuuza nga nze mbadde mbayisi sakkiriziganya nekakwata nemugamba mukyala kyeyamaani ojja kunterekera akaveera ako olwo ntaddemu ne sikaati eyo gye bagamba bwekanya bwe tunoonya yagobwa bagamba ekintu nakivaamu kati tuli mu kukuŋŋaanya ndowooza ey'okusindiikiriza kugamba ogero kiwuliriza buli gwosisebwetwasiima kirikoleko awozesa alina endowooza ajja kukakanya naddala we mugundi nga nomufwali mugundi nze saasoma kusaba otegeeza olukiiko lwo akakiiko ko maze okuziika netwebuuza kakati ono omukyala tugenda muleka muno mu nyumba na nga amateeka gatugamba nebetwebavubuka babaawo ekiramba bwe muno bwe nakoze abakakiiko nembategeeza ntegeeza owamawulire owooza katutandikira awo kyeyamaani obuyinza olinga ayagala obuwanzi naye ate ng'ensonga si ye okusindisa ebwa ne information yo yonna gyonootwala kati enkubiriza y'enkiiko ezifaanana bwe ziti nga zirimu ey'emulugunya birimu ebiku nja kumala kufuuyira ki biku bijja kubaleetera nga muli wamu ekibuuzo kibadde kigamba kati tuli mu kukuŋŋaanya ndowooza bakulu nnyo ku nsonga eyo naye ate bateeka okutegeezebwa ekyennaku kyempulira ennyo saawulirako ku bantu abakulu ey'okusindiikiriza kugamba ogero kiwuliriza buli gwosisebwetwasiima kirikoleko abaana basigala abaana badda byabwe nono nadda bibye kakati wamu kitegeeza nti osi bakusindise wano oli mumanyi okutusinga netusituka netujja twatutuuka wali
muwuliriza bulungi ne banyamu waliwo ebintu ebimu bye tutamanya nga nze nali ntadde mu kaveera akaddugavu nga nkasibyeko bulungi nga mulimu miliyoni zange 6 wansi w'akasuwa akasuwa nga katuddeko kati twagenda okugyawo akasuwa nga teziriiwo era saanyega kubanga ekyo ekiseera kyali kizibu ki gyendi nga tewali ajja kumanya era nga tewali ajja kutegeera owulidde akasuwa kafuluma mwandu asaba bwenkanya akatundu ako bannaye bateesa ki eno kubanga bwe mbaddenga wano n'omugenzi yadde bagambye nti bajja nga 28 baagala okumanya twasigala nga tuteesa tutya owulidde omugenzi abadde nga nsaba lunye nti mukazi wange saagala ove wano ondeke wano sirina muntu yenna ananzijanjaba kwenkana ggwe era kambe nti nkusoosa okufa saagala ove wano yazimba ennyumba eri emiryango n'obuyumba obugiri emmanju n'agamba ennyumba obwo bwenfanga mwogenda okujjanga ekyokulya n'ekyokunywa n'ebikuyamba ebirala kubanga emyaka gyongiraba tokyasobola kukola ki kulima kubanze wano mbadde nnima bulimi yadde nali nasoma ebintu byange olumbe lw'omugenzi olwamuse nali sisobola kumuleka mumakamu nti ŋŋende nkola emirimu gyange saakisobola bw'aba waliwo eyandaba nti nasobola asobola okuwa obujulizi saasobola kumulekawo era n'agamba nti mbadde saagala nti nno nfudde ogende nga ki otyo naye mulamu wange bwe yayogedde eggulu ng'ebyo byonna sirina kyenyinza kuteekako linnyo nga ŋŋambe nti abaana bakoze eki bakaawu nange saakoze eki saakalambidde kyenjagala eddagala lyange libi saalikwaseeko kuba ni mu maaso ebyemu ku nnyumba yali agamba nti nkolerengamu nga nkolamu akasente saalikwaseeko era sirina gye nditwala ssaawa eyo kubanga seetegese nti ŋŋendayo njagala banfunire awantu weŋŋenda okuteeka ebintu byange ebyo ebiri emiryango bawulira nga tebakyakwetaaga wano tebaneetaaga nange mukulu siwakanyiza nti wendi era saagala mbeewo kubanga tebanneetaaga era nja kugenda eyali yanneetaaga yafa kubanga era nezo ennaku ze bagamba nti bajja yaŋŋamba mukazi wange tolina gy'olaga ye yaŋŋaana okgenda oyo naŋŋamba jjangu tutambulamu okutuuka gye twatuuka esibuse abaami bano okwekubira enduulu nga kyembasaba bwenkanya sirina kye nali mbasaba kirala nsaba bwenkanya mu nsonga zange abaami ne bawa obudde era obumu bwe buno bwe baawa kati kwe kujja wano
balina obulwadde obagaana okubeera bonna konza obulwadde bwe babujjanjaba oba nedda naga nti babujjanjaba buyinza kutwala bbanga kinaga si ddene nnyo osobola okukikolako nagamba nsobola osobola tiye tukwe bbanga ki naga nti gwekubiri ogunagweraka nja kuba nkimaze olwo tuvudde mu lukiiko olw'obutakkaanya n'abaana abaana baagala mama agireki aveyo nabo beyagalire akitaawe kati ffe ne tumugamba nti kirabo kinaaba nga kiteredde ebisigadde bitulekere ffe tujja kubivuga abaana tujja kubagira ki tujja kubakkakanya naga nti mukimpi omwezi guno omwezi ogwokubiri ogwo twali mu January nti agenda kujjamu ebintu bye abeeko wabiwumuliza mukamwake wambirina ku bifaananyi ne mu maloboozi ge maloboozi gaffe ffenna ababaddewo bwaba buli mbambadde nga kyase nagira ki nayogera nafulumya ebintu kakati bwe badde afulumya ebintu naga naye mulimu ebintu bye nandyagadde simanyi oba kinaaba kitya konze biki nakonaba ku masowaani na biki ne mugamba nti buli kyonasongako engalo kitwale buli kyosongako engalo bwoti kitwale netuva wano nga tukkanyiza teri yamugobye teri yakutte ebintu bye nabisuula bweru anabeera mwana wali oli mukulu waffe ye abantu bawangalawo akaseera katono nnyo era babula bubuzi kiki nti abaana mwabadde ki nti muntegedde bulungi muntegera bulungi ndowooza awo ne tuvaawo kati bano abaana bazze nga bakomawo waka naye nga tebafunirawo mirembe emirundi mingi si gumu sebiri sesatu tuze tutula mu nkiiko nepita baganda bange bonna nebavayo gye bava n'abaana nembayita koze ensonga eno tugimale abaana njagala mukomewa eka nze mpulira mubiganagana amaka temuli ki temuli bantu kyagaana nga babanga kale balaga obudde obwo nti balinga abatere waitawo ekyemu ogenda okulya nga beesusa ono nga tandise kubuulira bifa ku baana naluka omukulu nga ffe kyetutayagala kusigala nga wabeerawo okuyiwa omusaayi wabeerawo okufa wabeerawo okutiŋŋana wabeerawo sirika seyogedde bubi kubanga Ddumba baamutta awatali kumanya ne Kaana yafa awatali kumanya kyenjogerako nkimanyi kyenjogerako nkitegeera kyenjogerako nkitegeera toyogera ku musaayi nti kibi nga twabadde tuziika wano omuntu ova otya wali nga bayiwako koto wali n'olyoka ojjukira ogula obutwa mu lujja nga bayiwako koto wali awatayise wadde olunaku kati bwe mba njogera kuyiwa omusaayi kyenjogerako nkimanyi omuntu sirika omuntu nakugamba njagala owulire ebulayo sente nga mmeka kyetaagisa ki tukukwatireko kubanga bwe kiba kyetaagisa ng'oba oliawo sente tezakumala kiri possible wuliriza njagala muwulirize ebigambo bino bwe mba mwaze kuwuliriza ate ekisookerwako ddala n'olukuŋŋaana lwaluzinze miningi lulabika lwa babodaboda si lwa kika si lwa abaana si lwa LC naye bwe tubanga twogera ono waali taliiwo ono oyinza okuwayiriza aliwo akati netwogera ebigambo netwogerezeganya ebigambo
bwe twayogerezeganya ebigambo bino tuvaawo era y'ensonga lwaki bana babiri bagambe nti mu January baddamu ne boogera n'omukyala singa byali bya bulimba byenjogera bandibadde tebazzeemu kwogera kakati bayogerezeganya n'omukyala bye bayogerezeganya n'abagamba ogwokusatu fenga ababadde ewala abakiwulirako nti ogwokusatu gumumala okuba nga amazeeyo bwe bakitugamba mu gwokusatu nti baba waafudde osooka n'okyebuuza kitegeeza ki ogwokusatu ate ne baba gwafudde ekyo kimu abaana bwe bajja ne tubuuza taata yafudde twali mu lukuŋŋaana olwennyini oyo mulamu ne tumugamba mulamu ensonga esooka babaffe ng'okuze ne babaffe mukulu omuntu ono bw'alwa tomusobola ng'ali atya omu ne tumugamba naye mulamu kyandyetaagisiza ono bwe kumubuuza akaseera kenkankana kye nti 1 week kakati ne tumugamba 1 week onooba okyakola kyokola otya n'addamu n'agamba anti omanyi ebikubo obifuuyira leero sisobodde sifunye budde tebaguddeewo naye ebikubo obifuuyira ate obiwaayo akaseera ne tumugamba ebiku byalimu kuva dda kati lwaitinaawo mulimu abakungu bazi mu nnyumba tosobola kukwata bomba n'ofuuyira kati ebiku tubiveeko tunoonye ekiddako n'agamba nsaba singa waliwo wenteeka ebintu byange kitegeerekeka ng'abaana bamubuuza naye taata waffe aba atya nga yakafa n'ofulumya ebintu nga taata tanabana kuteerera mu ddiiro naye nga gwe oli mu kufulumya bintu nze nava mu motoka gye nagiramu awo nenkwata abaana ne mbagobawo ne mbagamba muveewo ebyo tetubyetaaga ssaawa zino obwongo bwange bwalowooza nti buli muntu yenna newakubadde nga mwe mwogera buli muntu yenna alina engeri gyalumwa nga bamaze okugobewako ewammwe olina ojja n'akunyumiza emboozi eyo nga te kyekintu bulijjo kyemwogerako kyemweraliikirira tata waffe ajja kutuuka okufa nga tewali akinyonnyola kati mu buli ngeri yonna nze nalina okwawulamu abaana ne batambula musawo ne mubuuza ne mugamba baba wange yafudde ki tata wange yafudde ki nanga mulamu ngenda kugamba ne mugamba mbuli yafudde ki nangamba nti omanyi obulwadde bwe ne mugamba mulamu mu byonna nze sifaayo okufa kwa bulijjo kubanga era buli muntu yandifudde naye ekinumi kiri kimu nti baba wange abadde nga bulijjo alokoka n'omugaana owuliriza bigenda mu maaso okulaba oba bisoboka oba tibisoboka oba biganye bibeeko gye bigenda naye nze okusinziira ku bantu abali wano ndaba nti olukiiko luno lunene nnyo ate omukulu yennyini alina amanyi amateeka okutusinga sirowooza nti okusinziira ku lukiiko luno kyeba lusazeewo nti waggulu bajja kiwakanya ng'ate omukulu naye waali n'olwekyo ng'omukulu bwaliwo atuluŋŋamye ti mu nsonga eno neeno ku bintu bya namwandu ku muntu ng'afudde namwandu yandibadde bw'ati aba afuna 15% oba afuna 5 oba bwati asobola okutuluŋŋamya ekintu ne kiggwera wano tuli bangi weyanziza nnyo okulaba nti mu kaseera akatununga kano mukuŋŋaanya obubuugi bwe muti okujja okutuyambako mu nsonga eno omukyala waffe ono nga bw'asabye obwenkanya nange buli mpulira ateekeddwa okufuna ki obwenkanya naye mutugambye yatuyamba era kituufu natujanyabira mukulu waffe ebbanga eyo yonna kituufu nnyo kuba tetubaddeewo kaakati kyembadde nsaba kuba omuntu wamala okumulango oyo bwawumudde ono ayogera yaŋŋamba bwati naye fe tubadde nga nenkuŋŋaana wano ng'abooluganda ng'abekika n'abaako byayogera naye
nga wawulire Kyemanyi wagamba bwe tuba twogera tetwogera bwogezi nga tebiri recorded tukola obera bano kimulaba tebakola bw'aba ayogera tumuteeka mu kamera yobera video n'abantu bonna bali mu meeting enkuŋŋaana zonna zetwalina zowulire boogera bano omugenzi oli byayogera tubiina ku ntambi twabikwata era tusobola okubireeta we baba byetaaga tugamba nti olukuŋŋaana lwalwe luti abaliwo be bano n'omugenzi ayogera bw'ati so si bino byagamba nti nze yaŋŋamba kakati tetugenda okukola nze kyendowooza tugenda kumuwa obwenkanya nga bwasabye nga n'abantu bona kuba nze bwe mpuliriza abantu bonna kye bagamba omukyala afuna ki naye mbadde nsaba omukulu ono nga bwazze mbadde nsaba bwendi nti obwenkanya obwo era tubukolere mu bwenkanya obulabe bayita amateeka kubanga nze nyinza okugamba nti bwemumweko 10 oba 2 kumeka kwasatu nga toli ayagala 7 kumeka nga toli ayagala 12 kumeka naye amateeka go gajja kulambika bulungi nti ono mukyala agwanira 13 oba 14 kati kyembadde nsaba singa waliwo engeri yonna gye tuyinza okugenda mu mateeka kakati wano betugamba buli omu alina ekirowoozo nze ku lwange mbadde nyumiddwa nnyo embere y'amaka gano okuva emabega gabadde gakolaki gatambulamu era nga tubadde nga twebuuzanga nnyo mukulu musisi buli omu wabadde amukolaki amumanyi akikwasaganya ate ne musawo kuba tusuubira nti mukulu musisi si ye muntu abadde omwangu ne baba abaana be era mbadde nga neebuuza nnyo awaka musawo yakikwasaganya atya kuba musisi okugamba nti kambere naye okumala wiiki 2 otongozebwa oli mugumizibwa nekumulirwa omukyalo oyo njuka lumu yajjaku eka nga ayagala okugenda eruzira etwalira mukumusisi yajje wange kyenasobola nakimuwa naye kisinza okunyuma esaawa zino kwe kubeera nti ye yateekayo obuvunanyizibwa nga ali ne munawaki kubamadde nga atula okujja no kubajanjabira ebisolo naye ngaera ateekayo 10 ku 10 okubeera nti babaawo naye mu byabadde ayogera awo kyembadde nkyasaba okutangaalamu nkakasa amaka gano gatamuzibwa abantu bameka nekulooka kugobererwa abaki abaana baffe abaddaku n'abalala famire bwetyo byetuka okutanga naye tuwulidde nnyo embeera ng'etandikidde wano mu kufa naye musawo atunnyonnyola ki wakati we abadde mukwano gwe emabega ne ku ky'abaana baabwe okutangaaza amaka gaabwe kuba bino ssentebe nabyo gatunnyonnyodde byagwawo abaana bakaawo tukitegere naye musawo ensonga eyo batulako ne mu Desemba naye ng'akakasa nti lazima abantu ababiri musawo ne mukwano gwe era abaddamu ne beegeyageya ng'abantu nti ensonga netudde n'amaka gaffe takitunnyonnyodde abadde mukwano gwange nnyo naye kyensooka nze okwebaza famire kyetayebazizza mukadde oyo twali musiimye olw'ebbanga lyamaze bansiimye twali mwebazizza nnyo olw'emyaka 2 yajjanjabidde mukadde waffe mukwano gwaffe ate nkanika bwana musi naye ekyo sikiwuliddeko mu famire eno nze mmanyi mukadde oyo lwaki ayagala obwenkanya mu famire yammwe tabeesibyeko tagambye nti mbaagala era naye abaagadde olwa bwana musi kyensaba famire eno mwekubemu mumubuuze obadde oyagala ki ajja kutyogo mukadde oyo ajja kwogera ekintu kye nti bannange bwe mbanga mbadde mbakuumidde ente njagalako kakoota
namwe mugambe kakoota kanene wandaba mukadde gyalaga kakoota kanene tujja kufunirayo kahafu n'olwensonga eyo mbadde mbasaba tujja kulandaganya ne DP Sakoowe ng'ate gye tulaga tulabayo bwe kiba nga kibanja weekiri wamanyi nti bye byobugagga abakadde abo bye bakuuma olw'obutagenda wana musabadde tatunda olw'omukadde oyo nange nze omu nali njagalako poloti mukadde oyo yangobya kaga yanga tetukyatunda musi we yanziza ebbali yaŋŋamba okoze bubi olw'obutaŋŋamba mukaama zimbadde njagala ssente atuuya antangira n'olwensonga eyo mukadde oyo akuumye ekyobugagga kino mbadde nsaba namwandu byagadde tubiwulidde owooluganda chairman Mwasa ntwala mu kitundu byogedde abyogedde naye ebigambo byayogedde bw'ogenda okulaba nti ono omukyala yasaba aviiwo oba waliwo obutakkaanya oba tewali teeka libadde liyinza kumugjawo mu nnaku bbiri kuobe ng'omanya amateeka oba tomanyiddeemu naddala oba mwagala mutya ate abooluganda ku maali yange temugiriimu njibaamu na mukazi wange addako ye mwana naye amateeka mumanyi mato kati olwaleero bino ebintu ebiri wano tetwagala musiimiikiriza tetwagala mugaye timulina amateeka ge mumanyi nga nyimiridde wano mwandibadde mumanya nti mulina ensobi yakolibwa toyinza kubanga tanaweza na wiiki ensobi tijakola amukumidde emyaka egisoba mu 2 nti olwaleero ateeka okuba nti ate yamuse bwabadde ansitula eyo ensobi weeri muva mu biro byonna bemulimu oba mumanyi ki ono bamukutte ku mukono kati olwaligo obuwaze nga olwaliro omukulu era omukulembeze ekyali kiteekwa okukolebwa ekyo tebakikola kiraba tebakikola era eyo mwakoze ensobi mwandibadde mugyetonda mangu ne mulaba nga ofiisa ali wano oyo atukwataganya kwebaza musawo okukuuma bano abasajja si kyangu tubeera mu maka gaffe tulina ebintu ebitutoweredde mwaba okubali bye mutakola ki bye mutamanyi bwe zibeera ntalo za munju bagamba nti emmese zezikola ki zezibitegeera omwami oyo bw'aba yasobola kukuuma omukyala we ne bakuumaganya ebbanga eryo lyonna yandimugobye n'agamba wajjewo omuntu omulala naye asobodde okumukuuma ebbanga lyonna mpaka kamalirise teyamugamba nti simanyi ayinza okuba ye yabagamba nti bwe mba nfudde mumugobe ekyo tetukiwulidde naye ne bwe mba nga mubadde mwagala muganda wange mwekyenkana ki sikiwa nti waali alina essanyu ku muntu gwamukumidde ebbanga eryo lyonna ebizibu byonna weebiri tubirina n'abalala ku myaka gino twagula ebisenge ebyo biba byaffe mu nnyumba omuntu n'omugoba ku myaka gino ng'omulimu gwakoze agukoze basajja mwe mulina abaana tetuganye nabo balina empisa zaabwe ate bo be babadde bamanya engeri gye babakwasaganya naye mubeereko ekintu kye mutunuulira emyaka gy'amaama ono gy'alina si myaka gyange nti ngenda kwewuba ku street netika ennyanya nkole ki sikiwa ntakyalina emyaka 2 nti mulowooza oba alina kyagenda okutwala mwandimukwasiddwa ekisa ne mbeerako kye mukola ekyenjawulo bagamba nti famire etuule yokka neddamu n'etuula ki yokka waliwo abagamba nti eddoboozi ly'abantu lyeddoboozi lya Katonda ekyo si bwe kiri ery'abantu ddala n'erya Katonda nalyo ki ddala yinza onkulamu eddoboozi ly'abantu lyeddoboozi lya Katonda ekyo kikyamu abantu balina amaloboozi ga njawulo ne Katonda alina amaloboozi n'eddoboozi ki erirye badde nsaba baganda bange famire eno nnene ne byekoze bingi ne byetuwuliddeko bingi bwe kibanga kiyinzika ng'amateeka ganaalamula nga tetunatuuka mu mateeka feffe nnyini ate tunasooka ne tutulamu akatonotono fekka tuyinza okweddamu nga n'amateeka tetugajjeewo ng'omukulu oli bwakoze eki bwagambye eyo ndowooza yange mukwano gwange namugamba nga ambuulira ebizibu abaana bye baleeta wakaawo ennyumba ezibeera waka ne mugamba ensonga zino gwe ng'omusajja omukulu ozikoze otya
lwaki tosalaasala wakiri akantu omuntu n'omuwaawa we nga buli mulamu n'amanya nti nze nfunye ki akantu naŋŋamba bwe nali nfuna ettaka lino nalifuna ntya saalifuna na mwana yenna naŋŋamba twakkaanya ne mukyala wange oyo etutundu engulu eri tuzimbe obuyumba buli nga senga mukyala wange ansooka okuva mu nsi mba sirina busobozi bujja kwerabirira wabula njanga kujja muri kasukaali bwe musooka okuva mu nsi awo alina okujja ki era naŋŋamba oyimiriranga wakati mu bantu n'oyogera ebigambo byenkugambye tewabanga agoba mukyala wange kyekyandikolebwa twogere akanga baafudde gwabaliseewo nebomba nakuba embaga emyaka 2 emabega omukazi nagenda omusajja omulala gwe manina essaawa eno talina mwana yabaaki yabana mwana mubufunze tekaligamba nga zeibwe nkimanyi ndakubatayagade kubagira kikubalambika bulungi namwana tugeze bwofa ngo ente 10 asobola kujjako ente 20 nobozaala abaana 12 bagabana ku kiri 8 naye ebintu bino gyebinagenda ogenda nga bigenda waggulu banafa bagamani the higher you go the quicker does what enswadde nnyo kubanga wano bwetaba mbadde musanyu CDO ekyanga nakola mukaso ya district wali naye nga lwali wabbali tugenda kuswalira ddala naye mbasamukwe mu kifuba kyema oli mukwano gwange oli mukugu biri byamakooti birungi naye bivaamu ebizibu bingi bumubeera mumakooti sente zigenda balina bo bantu wano mulina siniya mensyabula ali awo byomusanga abimanyi bikimu abanyonyodde bino ebintu biswaza n'omukulu ayinza okulagira wali waggulu sawa zino kana amakati gakuma poliisi ngono waali naye byonna byonna tuswadde nnyo tusaba katonda nga wali musumba waaliwo mwongere okutuula mu kifuba maama ono kanu katono nnyo nsonyiwa kimala ebintu gabeere mazima bamuweewuwe abaana b'omusajja babaddengawo okujja okuba kitaabwe bagamba nti mama waabwe abadde amutuluga omukazi afuneko yandibadde afunako namwandu yadde yazaala naye muntu yazaalibwa enaafu oba teyazaala oba yazaala fe temutukuba nnaku yammwe mwaba azaala nga mwasobola nobayo ne mugenda gamba badde akubeera ajja nazibwa ku kitaawe ani kyamaani wano n'obusigala bumujjeko alwanirira byanfuna bya mugenzi ensonga gye mbadde ŋŋamba omwana omu ku mwana w'omusika w'omugenzi agenze n'asituka n'ajja ku muntu omu n'amugamba nti oyo omukyala si munnamwandu nti ate tebamugatta mu ssawo oba kyaki. Njagala nnyo wabeerewo obwenkanya mu byonna kubanga omukyala amaze emyaka 36 omwami bamusibe luzira omukazi n'abokoola buli kimu twagalawo obwenkanya era nsaba akakiiko k'abalamuzi bwe muba mutudde mu nsonga zino eza nnamwandu musazise mazima na bwenkanya kubanga omukazi yalwana abaddewo tadduse paka bawe wafudde abaana be bamugobyewo. Njagala bwenkanya okuva mu mateeka yonna mulwanirire omukyala oyo kubanga essaawa zino talina na waasula bamugobye. Ffe ng'abakyala tetulina tteeka lisobola tuyamba ffe ng'abakyala bwe tuba tuviiriddwako babba baffe tetulina tteeka tukirizibwa tugoba bugobi ngambwa ne bakusindiikiriza ng'ekyonziira. Tusaba bannamateeka bonna abali waggulu eyo ne pulezidenti tusaba otuyambe otudduukirire ffe abakyala. Omukyala oyo yali agenda kukola yajjanga wano ne bakwanagana musisi yennyini n'amugamba nti togenda walala bw'onoogenda awalala
era sibijja kukola ng'eddwaliro ligaanye okutambula kati awo mbadde mukuumeera omukyalo oyo bali bamusiba emyaka 6 omukyalo oyo n'atinda wano singayagalako musajja bweru omwana oyo ssanyu n'ajjanga n'amufuma wulidde ne tumugamba kyeyamanyi yennyini n'amugamba nti genda omukyalo oyo n'agamba nti sijja kuleka wano bintu bya musajja byonna abirekawo bajja kubibba omukyalo oyo ne tutambula naye okuziika ffe ng'abatuuze n'ababukiiko twayawukana y'omu n'addayo mu maka ge ebyaddirira ng'ebya famire ebyo byasigala mu mikono gya famire naye twagenda okuva wano nga famire emaze okutulaga mukulu Mwasa nga yaddidde mu bigere by'omugenzi era nga yagenda okutwala obuvunaanyizibwa obw'olujja luno okuggyako lunaku lwajjo lwabadde lwakuna olwokusatu nakitegeerako nti namwandu ssaawa zaalinga 12:00 nafuna essimu ezinkubirwa abagamba lwaki togenze kuyamba namwandu nti ate kiki namwandu wuuyo atikka abafamire bamufulumizza ngamba ekyo kinsuseeko singa babadde tannatikka awo ogenda n'omuyamba naye ate oba amaze okutikka ati ngende ntaase ntya kati olunaku lwajja olwokuna essaawa zabadde nga 10 wekufuna essimu ebyuna nkubirwa omukulu agamba mukyala Nakisozi omumanyi ti atuuseeko wano yayisiddwa bubi abafamire y'omusajja oluvanyuma lw'okufiirwa bba ekisooka byonna bamusibira oba ennyumba oba ekisenge ekyokubiri era ne mu kisenge kye mwalimu ssente eziwera obukadde 6 ekyokusatu bamugobye bamufulumizza bamugambye agende ebintu ebyo babitegeddeko era bw'oba wabitegedde bakitowa muyambe ate mutegeeza nti saasobola kumuyamba kuba mu nkiiko saakola ki saalimu enkiiko ezatuuse ku ebyo byonna saakola ki saazibaddemu nabadde sirina bwe nkitandikira era nategeeza nti olw'enkya njagala kujja kati n'olwekyo ffe ng'abatuuze bannange mukakkane ofiisa ayogera tugenda kusaba famire ebbanga namwandu yabadde n'omugenzi sisuubira nti anaku 10 bwe kiba nti kibadde yikangambeka nti kantu ke yali asobodde mu myaka 27 n'olwekyo nga tusaba famire yeekube mu mutima efune ekintu ng'abateesa abasinga bwe boogedde mukulu kyambadde muwuliriza bulungi mukulu Lubwama muwulidde n'omukyalo oli waliwo ne ssentebe bonna ng'enteesa yaabwe nti omukyalo ono ogenda okubaano nga mu mativu afune akantu ak'enjawe nawe munaamuwa 5 ku 5 oba 5 ku 10 ajja vaawo nga mu mativu n'olwekyo tusaba famire y'okulembera efune ekintu ekyenjawulo tusaba anti okumalawo bino byonna ne bwe tunaagamba tumusindikiza ate bwe tunagenda mu mateeka tekijja kusoboka kyovulaba tukisabye wano nti olukiiko lukimuweere wano ng'abatuuze weebali okusinga bwe kyensuubira nti kyemusabye ajja kukitegeeza ekirokolo tesobodde seeremeddwa tesobodde kuleeta njuyi zombi wamu tuyine bala gye tugenda okukola ki okweyongerako so famire ewulira nti simativu naki nakino kisaliddwa ok kyetubadde batutenga okusaba so n'olwekyo namwandu ogenda kujja ku poliisi weekubira omulanga mu buwandiike
kuba kino kyabadde nti kyakyalo tukikwate ngeri ya kisajja kikulu tulabe nti tusobola okukola ki okigonjoola ab'ekyalo nammwe ntwala okubeebaza nti mwebale kubeerawo byonna bye muwulidde mubiwulidde ebira tujja kwongera obikola ki obibategeezaako era tujja tambula ne kyeya namwandu n'akakiiko kali akanaaba kalondeddwa ku eri famire kuba bwe bizeemu oluzungu muyinza abamu obutakola ki obutabitegeera n'ensalawo nti tugende tubisunsulire waggulu wali eri ebirimu erotovu legalities and illegalities obutakategeera bibatabula obwongo n'olwekyo kyeya mbadde nsaba ofundikire olukiiko luno saidi eri sijja kwekwegerera si mativu na kyalo kyekyagala ate nabo tetusobola bakola ki bo baagala bigende mu kooti namwandu afune obwenkanya balabe ekituufu kye basobola omuwa nga famire ndowooza ogenda kusituka newebuna ekiddako nze kyenjagala okuba nti ennyumba eyo eri emiryango erimu eddagala n'obuzigo obuli emmanju omufu yaŋŋambanga bw'afanga nensigala nga ndi mulamu nkole ki nsigaze obwo nga mwenzija kyendya nga bwondaba mu myaka gyange gyendimu sikyasobola lubimbi sirina kyensobola kati okusinga baani abakugobye ewaka mwami Mwasa oyo omusika yamusikidde n'abaana bebakoze bati bebangobye era omwana omulenzi oyo abadde mu ssaati eya pinki bamuyita Robert Dumba ye yantuuza n'agamba tali mu mativu mu nfa ya taata we gye yafudde nange bwe mmala okuziika baze ntambulirewo omaze naye ebbanga ki nze mmaze naye emyaka 3 n'okusingawo kuba gye namwandu waliwa eyazaala abaana abo azaala abaana abo yali yavaamu dda azaala abaana abo abakulu yavaamu dda era ali mu myaka egiwera 3 kubono yagenda okuddawo ng'ate waliwo omulala musisi yali awasizza era n'agenda oba yamuwa ntawo ate